nnyo kukola ekitongole kye bayita Uganda Road Fund oza basinga mwenna mwali mukibuliddeko. Prime Minister accountability ya Mukono accountability ku milioni 8 bagulamu nki. Prime Minister mufunze yagenda maaso okuminyaminya bakola grading and shaping bakozesa milioni bakola kilomita 92 ku ssente milioni 325 bakola wa Prime Minister yawo bakola nakivuma mayanga nagoje ziri kilomita 12 mayanga nagoje kilomita ziri 12 bakozesa milioni 64 asubira oluguudo lwakolebwa. Then Namataba Kanyawoka ziri kilomita 6.8 bakozesa milioni 28 bakolebwa. Namataba Kanyawoka 6.8 kilometers milioni 28. Prime Minister bakola grading and shaping bagambye oluguudo Namataba Kanyawoka kilomita 6 balukola ate ne bateekako ne mara genda kulala baja atuwandiika ojakuwida kujakookudda awo ebiseera zonna bakozesa obukadde 325 mu Mukono district mwaka w'ensimbi 2021. Kakati baweereza ssente mmeka? First quarter and second quarter. Twagala tumanye Mukono efunye ssente mmeka? Erikulira kuyombayomba naye tusikikulu. Kakati tutunuulire zino zigenda kukola ki? Uganda Road Fund akakiiko kaffe akakiiko kaffe ak'enguudo akakulembebwa mmemba wa Parliament ku zino mubadde muzimanyiza dda bwe ziba zajja mwatulaga Roads Committee ne muzisadde ekyokuzikolera research yeggwawo ye mumanyi abaffe nguuki bagenda okukola mwezo sente zemulina quarter 1 ya July to August, quarter 2 ya September to November. Mukono district bakolereza milioni 5.9. Mubadde muzimanyi tulina milioni 5.9 ez'enkuulu ez'omwaka guno kuva July okutuuka kati. Nakwezo kuliko 416. Esente ezo balusenge netweziri bafuna milioni 25 nefuna n'1.8 abamu 8 kati tubaddewo na milioni 2 kakati bali mugamba olina minameka balina milioni 16 olina milioni 16 ariko akatuweza milioni 2 twakoleza milioni 25 era kazaddamu tubadde tukyalina ssente 28 tuzembadde nakumu Mukono 1 bakuweereza miliyoni zogere mukizire. Mukono 1 baweereza Mukono district 2025 netwatako 183. So Mukono 1 bafuna tuko miliyoni meka? Miliyoni ziri mu 18. Quarter 1 Mukono district received 218 million. Mubadde mukimanyi 8 million. Kakati kwota eno okuva ogw'omwenda
quarter two. First quarter we got 25 million. No, I do. Bakugambye quarter one wafuna miliyoni 2.8. Nakati bagamba 2.5 maaso ku butimbe. Abiri mu ttaano n'ekikumi kirala mu ssatu za quarter one. Abitwena members. Oyinza okuba chairman nga bagamba bamaliza meka 2.5 naye ziizo 2 zajja. Kakati kubeera maaso ku butimbe obabuuze zaalagawa. Simple. Ete mwazi weereza mu first quarter zizze mu second quarter. Zajja first quarter. Okuluwagano abo be baweereza ssente kawowaale kawotalimu genda mu maaso. Prime Minister era mu kwoota eno ey'okubiri twakuweereza miliyoni 2.8. Kwoota ey'okubiri ey'okuva ogw'omunaana ogw'omwenda okutuuka kakati bakakuweereza endala 2.8. Era Prime Minister ekisente twaziika amawulire nga basuweereza kakati President yalagira esente zonna oba za muntu oba za byabulamu oba za mazzi ezijja ku disitulikiti n'ezigenda mu yunga baziteeke mu mawulire. Bwe babanga mu information togifunye akiri osoma eki amawulire. Kakati bakuba kwino bakaluka ekakwesimunga. twakuweereza miliyoni 4.6 okulabirira enguudo za Mukono disitulikiti. Kyategeeza okuva mu mwezi ogw'omusanvu okutuuka ssaawa zino Mukono disitulikiti wabafuna miliyoni 4.6 zikoze eki ekyo mujja kituulu bazigenda kukola ki kaabo kasaba ali atubulire ezo ziwa wakirabye eneboli tuze wano kukola bwerufu tusobole okukola emirimu gyabwe abantu bafe bakole ki bafune munakusoma. ennyo Prime Minister maama wange ebikootinga ssente zenfunye so si ssente zensuubira kufuna. Kwoota esooka nafunako kata 2.5. Kwoota yali kwoota esooka eyali eggwako okugwakumeka bamanyi esente zasembayo zajja nga 8 ogw'omunaana. That is when they sent you the money in the first quarter. That's pretty one. Yes. Ora kwoota esooka kwa akaunti yange kwajjako kata 2.5. Bwe eggwako ekujjako kata 18. Kakati zino endala sinaba kuzifuna ate ate olinabaaliwo n'omu communication ebyo bibiri endala bagamba ekiwezi okutateemina asinga wuyiwani atikuno akawunti yange olwogeekotererako kyebikugambye okusangawo akati oyono ayitooka nga yasisinga erakolaki musanvu omwezi gwa Oktoba leero 28 naye nga sente okuva ku disitulikiti waliwo emitendera gyegiyitamu. Okufuna sente zenyongerwako asobola okukitegedde akulage release shake. Release
last Monday, new vision. Minister of Finance, why? So, yeah. Then it's a problem. Who is a vote controller? Engineer the vote controller. Engineer of fire. To who you told me sentence? Thank you, Madam Prime Minister. Those are in your labor days. Yes. The truth is, Quarter 1, first we received those 2 releases. That was all the table. Quarter 2, we just have schedules. The releases is never going to keep to competition. Kakati, kwetomanyi chikote y'okubiyeno emiliyoni zibagambye 2.8 zigenda kuki. Madam Prime Minister, what they did, we have to know mutuufu for WhatsApp. That's why it was posted. Yes. District committee, district council, balere nga nabo benyigira mu bukulembeze okumanya sente zino zigenda wa. Kati bwomumanyi nti district yo banyweza chairperson wa district road committee ow'Enkono yange ate bwe sifayo ate bwe chairman wa district ali secretary of works. Yego. Bino bado bimanyi. Amanya agalode ni hali asumani mungu za Roma. Secretary of Works and Technical Services. Ngabo tulido mu first quarter twafuna miliyoni 2.5. First quarter ebere gwako nefuna miliyoni 18.3. Obwedesa tuyazogereza. Second quarter yetuli mukati kwa account yaffe eya Works and Technical Services yakunaba abeereshu naye bategedde kubanga babawa ise baweereza olika bagambye olufona kubeere ng'omanyi kikoota ino isente miliyoni 2.8 zijja ekigendererwa kibulaninge naye kakati zizo wafuna first quarter zakolaki. Of course, okusinza kuwakula yetwalina mu first quarter n'ompale sente zino ekimu ekirala n'okutukiza zikigenzi. I can authoritatively inform you, Honorable Prime Minister, tuli ku nguudo kati tukola eziri work plan. District Road Committee yatuula okulira bamemba ba Parliament ebakaawo nani era ezo z'okola wazisalawo nani zaali work plan nga bwe twaliisa mu Works and Technical Services Committee. Olina aware nti District Road Committee esapoozi okukola kwota ekyo kikoki ddala bulungi mwatuula okusalawo wawoteeka sente tetwatula Honorable Works and Technical Services Committee yatuula kakita sikuona nengamba yina wandika amabaluwa abakafaananyi bonna bawandika amabaluwa yamaze okuwandikira abawandika amabaluwa era kalegagira batuka tutule okusomesa some of this information era bwagamba nti atuwandikidde amabaluwa gabeewo nga gajja gye tuli ngategeke tugenda maaso n'olwekyo nsaba information etegerekeke such that tugende nga tuli isembeblend. Thank you. Akusooka guideline baatutegeeza netulonda ekifo kino tukironda mu rotation 1 year every member
olw'okuba nali naakajjanga nina amadde okulaba ng'enguudo tuzikola nayagala ntabikulewo era mbadde enjaka ku kino maze ebbanga era twatuula ne mu executive nga tugamba kaawo kino road fund road committee tutuula nti bamemba ba parliament tubayite tumanye we tutandikira nga bwe mututegeeza nti miliyoni 2.8 zizze era ne tuwa instruction bawandiika amabaluwa mbadde kitulinda tutule tutemeeteme bwe binatambula Prime Minister, Prime Minister wonna abaka ba Parliament, mama w'ekitiibwa Roads Committee ebinnya byange ndirabyeko ng'omubaka wa Parliament yasayininga olina kifuma naye bukyagambaawo sifunangako simu yonna empita mu lukiiko okutuula okutematema n'okulaba otabaniza otambuza ensonga ki bukyagambera mumeba wa Parliament omwaka musembuze Prime Minister. Prime Minister. Yes, I am friend. Omubaka wa Parliament owa Mukono. Obulamu bwange sitera kwagala nnyo okunenya. Wabula njagala nnyo okunoonya empenda ezitutwala mu maaso. N'ekikoza bulungi nti ekintu kyammwe okukyeyiira. Oli agambye nti road fund bakomuniketinga kawo ku WhatsApp nga ne kawo tamanyi, kitegeeza ne kawo tamanyi nti oba tulina notisi oba nedda. Mbasaba ab'ebitongole bwe kubanga bujja omulembe guno ogwamanya nga ababaka ba Parliament bakomanga musinyako n'agenda n'agatako ekkanisa y'ebyobulamu. Bwe tuyimirira wano oli n'atugamba nti road district erina limiti era balirizi bakasire bakubisi bbiri esente ezitwala ennaku 3 okuva ku ministry kukulira system y'okuyitamu okuba nga zatusenda ku district naye ayimiridde wali atugamba nti wikisisa emitendero za sente okutuuka ku district tekinnabaawo kitegeeza waliwo aliko ate Prime Minister nawe bakuyimbiramu bweriga government business omuntu nayimbirawo naba nga akyali mukafunyako ng'alina Prime Minister liga government business kitegeeza obuyinza bwe bakodde bakodde obuyinza bw'obuzi mama Prime Minister ekibuzo kyetwaddeko kibadde nti waliwo Roads Committee Road Committee bukyagambira mbaka wa Parliament sikitulaga naye olabakaawo alema okumanya sente ezijja ku Road Committee olabakaawo tamanyi nti sente naye nga yingiriya yakateeka ku WhatsApp naye ng'akutuulira sente za district alina kubakaawo naye kaawo tamanyi ng'abatumama kyekireko ekintu kyakwesibe ensonga lwaki tuzekyeyira walabika waliwo obuzibu banaye basaba muwulirize waliwo obuzibu wakati wa road fund ne district kubanga zirukira bulungi mu first quarter ministry of finance yalibirizinga sente ku road fund wawetutwa road fund yona etandika ozigabanya buli ki buli district ne funeral wabaweereza biliyoni 15
Abemba ba Parliament bano ne bateeka ku ntinga in fact nze nali ku floor ya Parliament ne bangamba n'okunseesa bino ne tuddayo ne twongera biliyoni 37 kaakati ze ezoogerwako second cash limit eyabaweebwa zaali ziteekeddwa okutuuka mu budde ku districts batandika okukola enguudo kyenjabiza okuwulira nti esente zituusaate ku second quarter. Mukono district olunaku ezikulukira bulungi Roads Committee yatuula omudeki twatula Roads Committee Honorable Nabbanja yalimu, Honorable Muliro yalimu, Naki yalimu, Ekawa yalimu, Engina natula gwe Olukiiko olwalonderera Kabaka Lwakasa okubeera chairman wa Roads Committee. Oluwundo yalimu tulola waliwo Olukiiko twatula twali tetwogera ku seegi twali twogera ku nguudo ezirina okukolebwa naye zaali impression about when the Prime Minister Roads Committee Basabye bana okukakane kufuuka wano bafuna okumanya ffenna babaka ba Parliament mikwano kyabwe bayozaayoza obuvunaanyizibwa bw'abatutubwa buli lw'ogenda mu kifo olina okumanya obuvunaanyizibwa bwo n'amateeka oba kusooka ekyakulizibwa bulungi beba wa Parliament aba muntu mukulu nnyo mu disitulikiti mwava naye alina okulunganya n'okuwabula abakulembeze abalala bali mu disitulikiti beba wa Parliament walibadde wamanya dda etteeka erya Lodifandi likwatako litya lyatekebwawo litya lise era olina okumanya enkiiko zituula mu biddiini beba wa Parliament bw'olabanga enkiiko tezitudde n'ogenda n'obagamba poliisi enkiiko zino zirina okugira ki oyinza kukula obutuuzi Kampala n'ogamba nti zitulanaba kukupita bitibona omusange kansala akiikirira Naba ku district era nga sekretary wa finance planning and social Mukono district era nga bikaadi ya Nuupu bano abakulembeze baffe ba MP protocol wise they don't attend council. You let me explain to you. I'm explaining because you get council resolutions, they decide on council will become Mukono. Madam Prime Minister, who's a MP and work plan their district. We have what they call a 5-year development plan. That's why when missing that point, this is a 5-year development plan. A very review of the 5-year development plan. Madam, let me explain. Give me time. Let me explain the reality. The opposition. That can relate to. We need to be realistic on our dear honorable members of Parliament. A speaker, Madam Honorable Prime Minister, a speaker, a former secretary, a council meetings. Neither the right honorable MP of the area, Councillor LC2, Councillor LC3, Chairman. Nothing to the road fund. If you don't know the work plan, you can't do road fund. Those are children that go to the road moon. And we should we have department of work plans. What say they are you? What plan is this? You don't want a national work plan. We have that would be that district work plan. If they are implemented after 5 years, the village are implemented. But one day, let the
ne tuda kukyebayita department work plan awali works. Aye tuwulirize Prime Minister ayogera ab'Mukono tuwulirize ffenna twagala kufuna solution ekola ki ekola bwabaawo ekyali kisomye kitereze tetuli bantu ne Yesu yagamba nti atagikola akabo ate tijakoleki katuwulirize mama agentugenda ajja kutuwa solution tulabe bwe tutambula